nga tunasimbula mu musomo gwa leero olira bino nzije nkubuulire okwocha ebipiira kokka yafuba nnyo kibateekamu okwekalakasa okusiba amakubo kokka yesu okunako okuba kwekalakasa era bwe muba munyikirizibwa tewali kyembagaana mu kwekalakasa naye kuno kwekalakasa kwa democracy chobola batwakitumye protest vote kati muntagingire ka group ka kiseka mukateeke wano muntagingire tatambwa nze Dr. Shama Kamiliyoni wa Revolution nkidamu yenze Kamiliyoni wa Revolution nze sibera na kalemu yes sibera na kalemu waliwo gwe nalabye nga amapesa agatunuza mu Afulandani bwati era nga munyivu nnyo olwokubanga alina gwa defending ate nga gwa defending preaching ekintu kikyamu okwekalakasa tekuba kwa bipiira kokka okwekalakasa tekuba kwa kuziba makubo kokka tuli mu kintu kibaita democratic protest ojiwulidde okwekalakasa kwa democracy kwe kutya kwe kuli kwetogerako protest voting ekigambo kiri protest voting not protest rioting biri bye mwogerako ebyebipiira byabagambyeko awo ono byabamanyiza ebintu bino babita rioting under international charters rioting tekkirizibwa nkiddamu rioting tekkirizibwa gwe wena awulira omuntu nga akuvuga akujja ku kintu kye bayita protesting mark my words ebintu bibiri byonna bisoundinga nga kyekimu naye ekimu si kikyo ekirala kyekikyo ife tulina ekintu kye tuyita protesting kye tuyita rioting ekintu ekyo singa omuntu yenna najja n'akuzaako emisango ekintu ekyo kigwa mu UN Charter protesting or demonstrating mwekigwa mu UN Charter mwekigwa okitegeera ekintu ekyo era ezo tuzibalanga crimes against humanity zenyini zetwakwata mu 2021 netukola ki netuteekayo kati tools zetukozesa mu protesting esooka tulinayo civil disobedient osobola okuzira that is a tool tulina ekintu kye tuyita echa mass rising tukirina ekyo nakyo kikola okitegeera tulina ekintu kye tuyita boycotts yeziri okitegeera so byonna zino tools ezisangibwa mu democratic protests oba ekyo kyabagamba okwekalakasa kwa democracy naye twalonze strategy egenda kubeera uprising tool kijje tugenda okwesa mu uprising eno twagambye bagiyita manvuuli bagita ki bagita manvuuli these are non-violent protest ndowooza Afulandani kyeyabaddagezaako okutereeza omuntu omu kyeyabaddagezaako okumutereeza naye baalufudde luyombo okikira baalufudde luyombo naye nze kye neebaza Katonda kino nti revolution eno erina direction always omuntu ali ku kituufu aba atambula mu direction yemu ne revolution leader senga ebibiri bibadde bituufu senga ebipiira bibadde bituufu senga okuggala enguudo bibadde bituufu mwandi mulabye nga abikola ki naye abagambye wabula abagambye naye kyabadde ategeeza however kitegeeza nti wadde bino byonna mu birowoozaako era nga bituufu naye ffe tebitukolera okitegeera tebitukolera fe abaagala okwenunula nga tuyita mu kintu kyetuyita protest vote kakati olunaku lwaleero mbadde nsaba twawule omuntu yenna atakkiriza mu protest vote oba atakkiriza mu kwekalakasa kwa democracy mbadde nkusaba weyambuleko DP ya president waffe akkiriza mu democratic protest vote soko ogiyambuleko debali vote kati gwona preachinga byonna byoyagala nkiddamu onaaba preachinze ebibyo ebitagwa eno mu doketi yaffe tetugenda kunyega era wonalaba yakunyega tuyite basiru n'ekirala erinnya lino sooka olyesonyiwe nalyo mukamwa lyesonyiwe toddamu kumwogerako toddamu kumuwabula toddamu okigira neffe abagwa mu eno gundi eyani eyiye ffe abakkiriza mu protest vote abakkiriza mu kwekalakasa okwa demokrasiya okutuweebwa demokrasiya nakugamba democracy is an international charter so si constitution ya Museveni wabula bino ebintu bino byabaliidingamu bino enjawulo eyo eno riot waliyo n'ekintu kye tuyita anti-riot police muzimanyi anti-riot police eyekuba omugga eyo then tulinayo ne counter-terrorism police eyo tusooke tugireko ediringa na mutujju naye tulinayo anti-riot police nti gwe lwaki abantu bano bakozesa nnyo ekigambo rioting ne wali njukira mu 2021 ndowooza mukijjukira bulungi yagamba they were rioters babadde bariotinga kitegeeza ki international bamukkiriza okustopinga riots ne force yonna gyayagadde ensonga lwaki waliyo zi anti-riot police gyeziri
mu Uganda naye zirina ne international je ziri so kitegeeza riots they are not recognized so twagala tumulumbe democratic tugenda kusitula peaceful nga tulina manvuli kakati ebine bya force kwa mwine bibu ekibuzo ekyekisiru kyemutera okubuuza kati fe batukuba tosirike nalabira n'omusajja nga atuwa example yembalalawe kyabadde kakati awo peaceful kijonyumya omuntu akusika kuzanye mind game akutwale mu bitomi gugamba anyambadde white sijja genda mu bisooto kitegeeza ki bwogenda kukozesa bwongo oleme genda mu bisooto bye kubanga yija ayagala akutwale kitegeeza nti wona agenda mu bisooto kali kazannyoke ak'ebisooto embizi wogirumba mu bisooto ekuddugaza kati gwe kiki olina okukola olina okubeera smart enough noga embizi ye kabaka w'okuzannyira mu bisooto kati nze kankole ki sijja genda mu bisooto nga wenyambadde white notabikola kino tabigenda nena kasitoga munange kangende mu bisooto lokubanga embizi ensikiriza nange ngende mu bisooto kangende yonjigobeyo mu bisooto ogenda kuddugalirayo so always we want to provoking ebintu bino nga bikoleddwa tulina okubeera smart tukozesa obwongo ne tugamba ono atubala ki fe tuli mu ki always we refer to democracy buli kintu kyonna kyonna kyoyagala buli solution gyoyagala ogenda mu democracy noga ebintu bino bikolebwa bitya then womala wekibanga kiganye osobola okutunulira revolution leader n'omutumira n'omugamba agamba ki wabula muve mu excitement ze muliko wano okutandika okutambuza nga bi strategy ebyekisiru nkiddamu ebyo bi strategy bannange ze bampita Shama ndido yo ku revolution nyimirira n'oyo yenna ali ku side entufu ya revolution oyo nja kuyimirira naye ate nze ekimpisa kamiliyoni wano nze sirina side omuntu ayogera amazima gwembeera naye era nange nabagamba ne wenkola ekikyamu munkuwe kunzijawo kubanga inze Shama nsobola okwonoona ekintu ekinene buli munnayuganda bweyetaaga nze just muntu ogwo empeke y'omunnyo ebeeremu bweti wogisuula mugundi mumata bwe bati gafa empeke egi emu esobola okwonoonesa eppiki y'amata naye ng'eseppiki y'amata eno egenda kubeezawo abantu nga 10 naye empeke emu egenda kukola ki egenda gita kati olaba ono omwana ow'ekyejo ng'akwata empeke eno agiteeka mu mata mugambeku kati mwe badaihard imwe muwaganyaza abantu wano n'abeefuula nti muyingirira entalo ne mulwana entalo ezitali zammwe imwe tujja kufaafagana nammwe ewingi gye tuliko bagita information warfare woleeta information enkyamu revolution era avenue egi fight kiddamu revolution teinaayo gundi option endala kulwana you are either with us or not with us woleeta information ng'ekuba kyaffe nze kinkakatako okujjayo n'agoma buto kinkakatako okuwemula kinkakatako okuliisa buli kyenjagadde na buli kimu however nga wendi minister addako wa foreign affairs nzanyisa nnyo diplomacy kati mwe tuba tusomesa abantu abamu olwokubanga mwe mwaguba emitwe gyammwe baajingiramu ne bayingizaamu kasasiro kati namwe mulowooza nti kasasiro ono ye mutuufu okitegeera naye always refer to the revolution oli gyewabanga okkiriza mu revolution naye nga oba okkiriza muntu buloga nga nze nga gukkiriza mu Shama then gwe oli mu ssiru gwe wenna agoberera Shama nti mu revolution eno ngoberera Shama oli mu ssiru kubanga nange ngoberera revolution era nze nkulembeddwa revolution leader kakati gwe oneekwatako otya ate nga nze nsobola okuyimirira wano along the way ne bantega wali kabbando ne bantegayo ebitaano nengenda nembisuna then netandika information ng'ebuzaabuza information yonna revolution leader is always right abeera right kubanga ye leader okitegera ye leader naye ate ffe tulina ono omwetowaza atugamba nti nange nemundabanga nkyama muŋambeko kakati mwe mulooza lwaki abantu abamu wano tebalina kugambwako mbwera olumugambako gwosonyiwe gundi weesonyi bakulu teri gwe tutagenda kugambako wano tewali so muganda wange yeekolera kubanga okkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga byayogera byebyo tubadde tusaba senga kale just in case senga obadde okisobola ekyakisajja kikulu wandikoledde London apology naye regardless we move just tereza mu information olekerenga awo n'okudefending omuntu ng'akoze ekikyamu kiddamu ekikyamu kibeera kikyamu era akoze ekikyamu totusuubira kukusinikira tusuubira okukwambalira ekyo kyo nkikubunya tusuubire okukwambalira we tuba tugamba nani violent okujjako ngoze n'otukalanze siriwa people power siriwa NUP ntandise ekyange kiri violent naye as long as okozesa ekifaananyi ky'omukulembeze gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu nga statement zayogera ze ziri zenkuzanyidde wali emabega nga g'otuleetera statement ndala mimi na wewe tutakufa kesho kitegeera tutakufa kubanga eno revolution ekufana kuwona efiiridde mu bantu bangi so tetugenda kukkiriza muntu kubuzaabuza tusaba ffenna tubeere ne direction emu we are guided by the revolution led by the
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the revolutionary leader. Checho, it is him or no one else. For God. Yes, alright. Oli kuyugi update civic osinziro bango otuwuliriza. Bwatana tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberengo tweyungako ddala buterevu. Abali mutala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Kakati embeera ye yegenda maaso. Naye bwetwogera ku protest vote, omukulembeze w'ekibiina kya National Platform azze abakuutira nti okwekalakaasa kugenda kubeera kwa mirembe. Tetwagala mutandike kutiisatiisa bantu abayinza obbayambako okukunga protest vote ate okujja ku polling stations, kubanga teri muzadde agenda kukkiriza mwana kujja ng'ategedde nti no bano bategeka kujja n'amajambiya na biso kwokya bipiira. Twagala mu spreading enjiri ng'ey'okwekalakaasa okw'emirembe. Kwegamba omuntu agenda okujja, by the way ebeera strategic move. Beera ahead of your enemy. Omulabe wo mubere tomukkiriza kubeera ahead of you, gwaba beera ahead of him. Aleme kuteebereza biki by'oyinza ne by'otayinza. Ne buli omu na spreading ekigambo ne mwasanguza strategic move zammwe kigenda banafuya mu nkola zammwe. Ekyo mukimanye, tambuza video.